mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo ate era abayisiraamu salaamu aleikum. Buli muntu yenna munzikirizayo tukubuuzaako kubanga enzikiriza buli omu asalawo nga ye ku lulwe kuba aba mukulu. Sebo salaamu aleikum. Waalaikum salaam. Wasiibye oteese? Bulungi nnyo. Osiibyeyo otya? Nga neesimye okulaba. Kitiibwa kya Mukama. Amiina. Tugenda kubanga tubavuga speed era nga nze ebigambo bigenda babitono. Omugenyi gwe tulina mu studio za Munyenye yakolunaku olwaleero programu etandise naye tuweereddwa omukisa okutandika ne programu eno. Omwami agenda okweyanjula amannya ge ng'ate musajja w'amaanyi mwaba mumanyi mumutegeera. Nze nakkiriza nti w'amaanyi kubanga byakola si bya buli muntu nti obisobola wadde ogegenya biyinza okulema naye paati ze zazanya mu firimu zinsesa nnyo era sebo webale kuzannya. Tusaba otubuuzeeko mu programu yaffe eno singa si Mukama. Abalabi ba programu eno singa si Mukama naye kansooke Mukama Katonda w'obuyinza ow'ekitiibwa tumwebaza nengattako mmwe abawagizi abalabi abasubscribinga ku channel eno ne mubunyisa wonna wonna ne banammwe ne mubategeeza nga babuuzaako simulala nze Kabali Ahmed gyagenda oba Jagen Pa mu fraternity eno gyendi. Yes. Okay. Tukweyanziza programu olwaleero lwakisebo tukunoonyezza nti tukulumba mu nkambi yo. Tuli ku kibuuzo ekigenda buli muntu yenna anaasobola okutuwa omukisa otukkiriza okwogerako naye nga tubuuza nti mu bulamu bwo tuyinza obutabugenda so deep ne tubanga olinako ebintu tasobola kwerabira mu bulamu bye twatumye nti singa si Mukama nti oyinza okubaako ekintu kyojjukira n'ogamba naye mbutuufu olwo we natuuka naye ndabanga singa teyali Mukama nali tewali kyensobola kuddamu kugezaako kweyongera nakyo. Olinayo obu moments bwo butyo bw'ojjukira okyalingeko n'abatulaba basobola nabo okuzibwamu amaanyi. Yes, ng'omuntu toyinza kubulwa bintu bwe bityo. Ya mu bulamu actually moment eyantuukako nti yesinga obubi nti up to now nti ndi musajja mukulu kati naye buli lwe nsiriikirira bwe nti ngamba kubanga nali ndusuddemu akaba. Yes, ngekyo kyava ku jjajja wange akulira ku jjajja wange omukazi nze yankuza olwamala okuyonka nenkula naye nga jjajja ye maama ye taata nze ne taata simumanyi nti yeye ne maama bandagabulazi nti wuuyo maama one nga nze mumanyi jjajja eki anenja nfuna mu busiraamu tukiyita muswiba nti daddi wange yali mulwadde ng'ali ku ndiri nga tumusubira essaawa yonna okolaki okufa. Laba ate jjajja bw'asooka atali mulwadde ate n'afa omulwadde n'asigala nti jjajja afa ku Thursday ne tumuziika Friday. Laba ate taata n'afa ku Sunday. Wiiki emu mwezi gwe gumu mwaka gwe gumu. Tenzirawo nensiriikirira mu bintu ebikyasinza okunkyoma mu bulamu ekyo era nti nalina pulaani mu mutwe kuba namukwatako mu ddwaliro twali mu Albert Kuukwe na Mirembe ne mukwatako ne mugamba ondeka wano ne nninnya eddirisa nga njagala mpitemu. Jjajjawo taatawo? Jjajja. Jjajja ogende naye kuba taata twali taata ye yali wakakundi jjajja twamulese mu ddwaliro kitegeera naye era singa teyali Mukama kitegeera kuba akuwa ekirowoozo ekyokubiri jagwa kyakwetaagawo. Nga twali kusubiddwa kati moment eyo waliwo omusawo yakusanga walampa eddirisa wafuna mwoyo w'amagezi n'akubuulirira n'okkakkana kiki wakivaako oti? Tewaliwo omusawo yajja kunsanga kubanga mulumu nali munzekka mu kalumu mutwali ne jjajja wange bwe namukwatako ne mmanya nti azikidde. Olina emyaka emeka abantu olumu tebamanyi abantu nti bafudde? Emyaka nalina 15. Ku myaka egyo osobola okwawula omuntu nti afudde? Kweri? Nze jjajja nali mumanyi amanyi omunnyo gwalya manyi caayi sukaali gwanywa obudde bwe yeebakiramu bwaliramu emmere buli kimu nga mumanyi. Wamuzuukusa kulya kunywa n'olaba nga tafaayo n'otegeera nti ng'afudde? Kubanga actually yaliwo oba omuzuukusa topapa yalina pressure. Yes, nina engeri gye mukwatamu mpola mpola n'akola ki naye nabikola byonna n'agaana. Ne mukwata ku mukono n'agaana ne munyeenya n'agaana ne mmanya nalinnya mu ddirisa nga bw'obuuziza. Yes, naye nateekayo ekigere ekisooka bwe nti nenfuna muli oba bakiyita batya second thought. Kiki kyokola
kintu kyajja buzzi mu mutwe bambi nange kinkwasize ennaku ekyo omanyi kati nange ngeje nakuba ne jjajja wange kati omuntu waba anyumya ku jjajjawe nga amnyumyako mu ngeri y'okwagala laavu ya jjajja banyi kyetegeeza kubanga gye nayitamu I expressed that love so much so kati okuva ku ekyo tolina challenge yonna gy'oli ofunye mu bulamu ebisingawo nnyinza okugamba nti oba tebinsobola reason being sirabyo kinene kiri kisukka ku ekyo kyekyasinze ekyo mpulira nga mu bulamu kye kikyasinze nti waliwo akaseera n'ogamba to have gone without food gamba eyo challenge ti leero siridde nkyanja kukola ki onosanga omuntu oba akwogeddeko bino nabiri bikinoga ebyo bya bulijjo nti kya bulijjo kikyamenyawo kiri ontegeera oba yes kyali kinzijje ku birala byonna kwanze kuva buto nga njagala acting I started when I was 14 okitegeera ku ssomero nga gye tuli eyo mu primary yonna ne tutandika ne tugenda ku theatre kati no losing moral nawulira nga ebisigadde tebikola makulu singa ono taliwo era nti apparently ngenda neŋŋamba kati nti abaana bennina babiri neŋŋamba oba singa yabalabako yaliwulidde atya otegeera embeera eyo so ekyo kyekikyasinze kati abantu abamu babeeyo ne balaba basereebu nga mmwe ne babeegomba kati nga bo tamanyi nti namwe mulinako moments ze mutuukamu n'owulira ng'olina wekikujje ne kikuteeka ewala kuganga bo balowooza mubeera mu happy life all the time naye kati nawe olinako akaseera wootuuka ekyo buli wekikomawo gy'olina owulira ng'ate kikusuula wala kikucoma kinchoma yes sorry babyo nazanyiwe okuseka naye akagambo kokozesezza anti era ndowooza kyekisinga kati obulamu bwonga obw'obuntu abantu baagala okumanya ku bintu ebiba bibakwatako bw'oba otuwadde omukisa osobola okusharingako naffe nga oli mufumbo kuba luli nawidde ogamba nti oli musajja mukulu emyaka nongireka oyinza oba tokyagala naye omusajja omukulu eseesinga atera okuba nga alina omukyala abaana bo tubategedde oba tozanya free mu gwe ng'omuntu obeera oba okola biki kakati Jagen Pa gwe mulaba wano nabagambye musajja mukulu kuba kasita osukka 20s n'olinya fule eyameka eyokusatu oba okuze yes abaana nina babiri sibeegaana nenja kuga nti siri mufumbo kuba omuntu ono gamazima yanjatulira mu lwatu mu kusooka yakigamba nga ndowooza byakusaaga yetasobola kwagala serebu buzibu ki obubalimu simanyi kiki kyali mutwe gwe ne tuzaala omwana asooka n'asooka dduka oba ne bamugamba eyo nti omwana omutayala ba yali afulumye mu ggwanga later on she came back ne tufuna omwana owokubiri olwamala omuzaala bwati myezi emeka nangamba ojjukira kye nagamba kunze ye nnyabo wasalaamu nagenda nakati myezi 3 omukazi asololekawo omwana ate yamundekera mboba ki wabula bino ebyaffe byakola ki byaggwa ningizaako kumubuuza kyenkoze nanga tolina musango nenzi sisobola kubeera na serembu buzibu ki bwe mulina yagaana okiŋŋamba naawe tolina kyowulira buzibu bwammwe sirina buzibu ŋŋamba obuzibu bwammwe baserebu kuba yakiteeka ku mmwe oba ye yalowooza nti ŋŋenda kutandika bino bye batera okukola ebyo we bityo ebiriwa nga bino okudetinga ono n'oli nti okozesa maanyi nti oli serebu kankole bino babiri otegeera embeera eyo maybe nga ye kyeyafuna mu mutima ovuwiki nze si kyenali bambi kati okuva olwo nagenda nti essaawa eno twogera bulungi oli otya gyendi naye nga ebyo byaggwawo kati togenda kuwasa kubanga mama w'abaana yagenda banaye simanyi nakumanya naye nja kuwasa ojja kuwasa kwolwo nja kuwasa amiina tinina gwenjogera naye kati era ndaga nti waali okitegeera naye kati abaana bakuze bamuwala wange ali mu primary 7 muntu mukulu muntu mukulu so budde bonna okuva kati tubeeko kye tulindirira okuva gy'otegeke makanzu amiina beyanze ssebo nga nkusiibula abantu basobola okulowooza kuba nkulayeko mu films nyingi naye nga mbadde simanyi mbunzi oyogera n'okwogera nga oyogera bulungi bwotyo nze manyi onanaagira kakati kyekiri kye nagambye nti ebintu bino nabitandika when I was 14 mama wange yantwala ku theatre kwegana linga ewaka mu myaka egyo kutandikira mu myaka ndowooza nga 10 simanyi mbeera bwe yajja nga saagala kwogera teri muto bwange nga njogera nnyo ni bujja atandikawo nga saa kwogera
ngubira onombuuza ninga kinnuma okuwa ebigambo kyange nenkikola myaka 10 12 13 nga wefudde kasiru nga mbeera nga saagala kwogera nga manyino tunuulira jjajja wange embeera nomutunuulira bwenti ng'ekyo kyekinyumira bwakubuuza ekintu ng'okola oti nambuuza nemuddamu naye nga kikuluma omuddamu so nze simanyi biki bye baateesa ngenda okulaba maama wange azze timperekeraako nantwala tutuuka ku theatre eyo bagiyitanga paala nagamba ono gwe nabagambako bwati ne bwati embeera zebwesi bali tujja mmutereeza nemubuuza ate ondeeseewa nange ogenda atandika okujja ngawa nga sijja kusobola kujjawo kuba nali sobola kuva ku mukwano gwange asinga ngamba ojjanga kujja nja kukuleeta ku mpaka ne mu ddembe bw'ogaana nja kukuleetera poliisi ninkabirayo n'amaziga kuba obeeramu egyo emyaka okaaba kuba bakozesa kyotayagala naye mwattu nagenda manyira mpola embeera ate ngenda okwezuula nga nina ekikulu munze oba oliawo bo kye bavumbula naddala maama wange kuba ate naye yazanyanga ku stage talenti ogijja ku maama nti kuva mu buto ku ssomero lyabwe nga bayimba byabakitinga emizannyo bwebityo ngenda okutunulako eno okusaidi ya taata nga buli wabeerawo balina kyakola nga aba ayimba yes ngenda okuzuula nti kubanga nange ennyimba okitegeera so bwentyo bwenesanga nga nkola kikakati watonjikiza oyogedde kuyimba yego wampandiikira oluyimba lwange omusajja ono yampandiikira akayimba kange akali mu kafirimu kange ke bayita mukisa era ddala atamuzadde yawe notwale mu studio omusajja muyimbi so wakati ku nsonga eri gy'ogambye manyi bwe tuba tuzannya ebintu bino olina okuyiiya karakita n'ojambaza ti yesi bakugambye ogenda kuzannya ng'omuvubuka nti ali bwati ne bwati kati gwe ng'omuntu kikyoyongerako ne bwe mba ntendeka abaana mbagamba nkugambye ogenda kuzannya ng'omuvubuka okitegedde soka ne nkuwa room oyiiye omuvubuka kyayinza okukola karakita nti kale tugenda kuzannya omuvubuka omuyaayeyaye bwati naye nga omuyaaye si mubbi kuba obuyaaye butera otambula n'obubbi naye nga njagala omuyaaye atali muki kati ne nkugamba sooka onyambalize karakita eyo nenkusooka nkuleka nga zesina kufiidingamu kyenkola ki tize nange bwe mba nzannya kyenkola banyini ngeri abamu naga nti saagala okole kino tinabo gye bali nti ye agamba nti njagala ojje nga oli musirifu kyekyokka okitegedde yes nti naye ate ne mu busirifu bwange neebuuza nsirise nti akkirize nti ddala okusirika kwange kukoze impact mu mbeera bwetyo so nenezuula nga nina okukyuka okitegeera nolondako eyo kalakita yakunanaagira ekukoledde nno mbalaba kasaale mukawanise oba kekabawanise kyonna kyekiri ffenna twewanise yes abayitamanyi nti ono omwami muzanyi wa firimu oba gy'oli eyo bazanyira ddala neya firimuzi nyingi zezesobola kumenya kati mannya gaazo nyingi mama muto yalimu nnyo firimu eyo yali y'amaanyi nnyo tulina akasaale kati akali ku top tv baabako kyekabakola abakalaba nabo bakitegedde era nga nkusiibula njagala otunanaagiremu tuwa ebigambo ebisembayo ng'otusiibula naye mu karakita eyo nga sinavaawo katini abantu tobagambye nti mpandiika scripts emizannyo ngiwandiika firimu nziwandiika ennyimba nziyiiya nziyimba n'amazina lwakuba gonna gakoowa agabirako n'essimu yo esimu yange eri 0708 611 350 osogiddamu noti 7 noti 8 mukaaga emwemu 35 noti yes so ayagala okumuwandiikira firimu oba yasebe oba ya kasa kibanga kikwata ku film oba luyimba ng'omukubira yes pozo ngambye enkole ntya tukoye tuzanyiremu mu kakalekita ko ng'otusiibula ninga eyo baba bansasudde nnyingi naffe atokogabye essimu ogenda mobile money butandika okuyiika kati njagayagala nga bwagambye etandika okuzisindika nga bwe zijja gye tulina ebyetaago bingi tulina ogendako Boston etugemu ku bizinga bya Hawaii etuyagaleko si kyekyo
kati omuntu wabanga ekintu azanyisiza nnyo nga si kiki eddala oba owulira nga akutamu omuntu kimala tweyanziza nnyo mukama waffe webayire ddala mu firimu okolangani mu firimu eno yes nti mu kibiina mwozanyire ekya big boys ndi director ya character training nti kuseti directinga uwandika ngera bwe tumanyi n'omukulu kinene Yusuf yes tweyanziza nnyo sebo budde bwo kama tuwere nnyo omukisa amina nange nesimye okuba nammwe amina mukama